wange omulungi eyeekuumira ku Ssenga Faith 256 wabale kwekuumirako nkwagala nnyo nga bwe neeyagala kansuubire muli bulungi kaakati njala kwogera ku kuzina ku mukazi naye nga tomugyeemu kawale. Ani yagamba nti omukazi tulina kumuzina ng'ali mu kawale kokka? Banange mwemanyiza okukwatako ku mmani eyo ng'eri mu kapale yokka oba n'oyisaako omukira bwoti kungulu ku kawale bwoti. Nabagamba olugoye ne bwe luba luli ku mubiri gwa mukyala n'oluyisaako buyisanga lubooti ne luweeweeta omubiri gwokka bwe guti munnange owoomerwa oba omukyala oyo awoomerwa. Kati just imagine ng'omuntu oyo gwe tuli okwogerako oba ng'omuntu oyo alina engeri gy'ampeeweeta mu ngeri eweweeza omwoyo. Muyige okuweeweeta ku baagalwa bammwe akapala ako n'okayisaako olugalo oti mpola mpola bannange biwooma. Biwooma bisubbalaza binyuma birabika bulungi. Nze simanyi nawe neza bikolojera obitegeere. Bw'oba olina omukazi mu kikolwa ky'omukwano oba oba olina omukazi nga mugenda kwezina wano nga tukola romance mumuteeke ku higher level. Mulekerawo okubeera nga bintu bya bulijjo kunjija mu ngoye. Nze nabagamba ebintu ebisirwaza abakazi bitini, omukazi n'awenga, omukazi ne bamutwala omwoyo nga gwe takyakuwulira nga gwe alabanga gw'oli by the way akutuusirizaamu mukolo nga ate kyalina nakyomugamba. Naye ng'omanyi kiki ekyamubba omwoyo? Omwana wattu alina engeri gye yamutambula. Omukazi mutudde wali mu kawale weeweeta okujja kawulira nkonna katobye. N'ogiyisaako bw'oti olugalo oba n'omukutamya ng'ali mu kawale anti mwamanyiire okawenjula bwonjuzi kati naye kyaba akusuubira mutokawenjula. Omanyi kyonkolera? Tokawenjula. Kwatayo olugalo kati otandika okuliyisa ku kawale bw'oti mpola mpola nga tokawenjudde naye ng'olina engeri gy'oyisaako engalo infact sina lugalo engalo bw'oti otandikira ddala eno mu kigambo awo ku mimwa gy'emmanaawo n'oyambuka paka eri waggulu ku kasino. Okimanyi nti osobola omuweeweeta n'okusamula n'asamula nga tomuggyeemu mpale. Kati ebyo fe abakazi obwongo bwaffe bebiregisteringa nembeera nga sisobola bannaye kubyerabira nembeera nga buli ssaawa nsobola obireplayinga nembeera nga buli ssaawa nkuloboozaako nembeera nga ndi bulala nnyo 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 era eddoboozi lyange teriri waggulu because omutwe gunnuma so bear with me. Naye omutwe gunnumirira nga bulijjo simanyi nakyagukolera gwo guno omutwe gulinga oguliko saponsa. So omukazi muweeweete olaba ne bw'oba oweeweeta mukazi ng'ali mu kaleega akujjako kano akali mu sponge naye akatali mu sponge olikwata bw'oti n'olinyigira mu kaleega omwo olinyigako mpola mpola. Omukazi n'awulira ng'afa obuwoomi ogenda okuwulira nga kati atandise okussa kumukumu abadde tassa kati yenna ng'ali bulala ng'aziira nga kiki nnyo nno. Mukwano ng'omuweeweese buweeweesi nnywanto z'amabeere obunyigira muli bw'oti mu kaleega bw'oti bw'oti wulira obuwoomi gwe. Omukazi n'alyoka awulira ng'awoomereza emmana yonna n'eryoka emutujja. Abakyala mukimanyi omuntu yali akozeko kano akantu at least osobola okutegeera kye njogerako. Mmwe abaami baffe mulekerawo okubeera baffala ebintu binene mubiggyemu amaalo mubiggyemu amalala temulowooza nti byakimalaaya. Bannange nze ebyo ebyo gwe byolaba nti byakifala omukazi bye bimusuula eddalu bye bimulalula nga nange mwendi saagala nnyo omusajja ali predictable yali omusajja ajja n'obuntu obupya. Olaba ne bw'oba omukutamiza bukutami kati mwabalya bukwiki timbadde nkomyewo bambadde ngenda ku mulimu nensooka nstopinga awo nensooka mugamba jangu n'omukutamya omuwenjula akateeteeyo oba akasikaati akapale k'omunda tokajjaamu kati osooka n'oyisa omukira wakati awo akantu ako nabagamba kalungi nnyo ng'okazina omukyala akakodyo kawoomu nnyo 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 ng'okazina omukyala like n'okwata omukira n'oguyisa kungulu ku miryango gy'emmana kati engeri gy'oba omukutamiza omukiro gwe guba gugendera ddala ne gukoona ku kasino guyita ku mulyango gw'emmana ne gukoona ku kasino. Kati waneeno aba mu kapale akasino tuyinza obutakafiiringa oba tuyinza obutakawulira naye tugira ki tuyingizaamu muli mpola 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 omuntu n'abeera ng'anyumirwa nawe n'obeera ng'onyumirwa naye ebintu by'okubeeraawo nga munnange kale tebiwooma sijja kubalimba tebiwooma yadde n'omulundi n'ogumu naye mmwe mugenda ne muddaawo ne mugiraagira ebintu byammwe byakukwate okwekawatirira omukazi osobola kumuweweeta obuuza kimuuza omukazi wange senga bw'omuweweetanga ngamba nti leka omukazi yenna buli bw'omuweweeta n'aggambanga nti simanya nze namaze dda simanya nti yingira ako kabonero akakulaga nti by'okola oli muuje tebimuwoomera
like woli omukwata si wayagala omukwate oba engeri gy'oli omuweweetamu si yentuufu gy'olina okumuweweetamu. Kabonero akandi kuzuukusiza obwongo n'ogamba kati kankyuseemukko kantu kange kaliwa kankyuseemukko mu approach naye tosobola kuzuukuka. Mutudde mu ntebe mulaba TV omukono oguyise wano waggulu mu kasikaati ne guyingira niwo muba muli mu bantu ate ako kawuma ate mumpu omanyi mummanyira awo mulinza otandika okumbuulirira bannange senga temumbuulirira nze ndi muntu mukulu nina ebyoya. Omuntu waba ayina ebyoya abeera muntu mukulu ebimera ku mwana muto era nebimera ku mwana omuto beekanga nnyo nomutwala muto newamutwala. Kati mwenna abakulu abali wano nga mwameramera dde ebyoya temugezaako kwefuula mbu muli hobe mukole ebintu kazi omweweta ku bbeere n'omukwata n'omunyiganyiga maamanzi n'alyoka awoomerwa ng'ali mu lugoye olaba bo bennyini be bageweeweeta gwolelabeko omukazi nga yeweeta. Ate by the way mwemanyiiza okubeera free n'abaami bamwe mu abakyala ate nawe omwami lekerawo okubeera judgment eri mukyalawo. Ekyo kigenda muyambako okubeera ng'abeera free wooli omutegeera ebyo byakukweka by'otategeera gy'ali otegeere nti bulijjo n'ogundi aviirako ddala bw'ati waba atabuse. Once in a while omukyalo osobola n'omusaba n'omugamba hani nsaba weeweeweeteko ko ndabe nsabuddeawo weeweeweeteko ko olabe engeri ye gye yeekwatamu olabe enjawulo eri wakati wo naye awo ogenda kutegeera nti bulijjo gwe byokola bya kijega. Kyova olaba akusindiikiriza nti yingira namaze dda nze nayimyeyimye dda nze omusajja waba mpeeweeta nga byampeeweeta bitegeera mba saagala amale mba saagala akirobooze nako yadde n'omuli n'ogumu nti ate ndi alekeraawo ng'ate mpulira ndi ku ntikko y'obwagazi ekyo gw'oli okirabyeko. Nedda panjala kigende mu maaso kintu kyetabule poomerwe kati mba sirina budde bumugamba nti aterekeraawo. Era omukazi wakugambira ng'ekyo omanya ky'oli okukola si bwe guli. So weeweeta bulungi nnyo omukyala n'omala n'ogumusogga awo n'alyoka awoomerwa ng'etobye ng'empale naawe ogiwulira nti ntobye yonna eri bulala bweti awo ng'ogumusogga munda w'ebbukutu olyoka owulire bw'atandika okuseeyiriza ng'omusota ng'obuwoomi bumutta. Anyways nesigalira nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjangu ku bantu bange abalungi. Mwebale kubeerako tulina live streams ezibeerawo buli lunaku ekiro ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda. Sande tubeera ne programu y'abanoonya we tunoonyeza abaagalwa ojja buzino ngamba nze Senga Faith noonya gwe kasita obaako eyo live y'abanoonya etandika ssaawa 3 ez'e Uganda buli lwa Sande. Olwokutaano tubeerayo n'emboozi z'abantu abakulu ebizibu mu mukwano ebeera story oba ebeera mboozi y'omuntu gye tuba tunyumyako naye ebeera yanjawulo nnyo eba nkuumuufu nga bw'okiwulira era kabaka abantu bakulu bokka. Mubeere bulungi. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda kugwanyumirwa stories ogendayo ko n'ogikeberako n'obeera nga weerabira stories nga bw'oyagala. Mubeere bulungi temujjangu okwo mweraba. Yeah.